Essula 13. Sawulo yali nga yakamaze emyaka 3 bwe yatanula okufuga, n'afugira Isirayiri emyaka 2. Sawulo ne yeerondera abasajja ba Isirayiri 3,000 ku abo 2,000 baabanga ne Sawulo e Mikumasi ne ku lusozi olw'Beseri, n'1,000 baabanga ne Yonasaani e Gibeya ekya Benyamini, n'abantu abalala bonna n'abasindika buli muntu mu weema ye. Yonasaani n'akuba ekigo eky'Abafirisuuti ekyali e Geba, Abafirisuuti ne bakiwulira. Sawulo n'afuwa ekkondeero okubuna ensi yonna ng'ayogera nti Abaebbulaniya bawulire. Isirayiri yenna ne bawulira nga boogera nga Sawulo akubye ekigo eky'Abafirisuuti era nga Isirayiri Abafirisuuti bamutamiddwa. Abantu ne bakuŋŋaanira e Girugaali okugoberera Sawulo. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana okulwana ne Isirayiri, amagaali 300,000 n'abasajja abeebagala embalaasi 600, n'abantu abaali ng'omusenyu oguli ku ttali ly'ennyanja obungi, ne bambuka ne basiisira e Mikumasi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Besaveni. Awo abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga bali bubi, kubanga abantu baali balabye ennaku, awo abantu ne beekweka mu mpuku ne mu bisaka ne mu mayinja ne mu mpampagama ne mu bunnya. Era abamu ku Baebbulaniya baali basomose Yoludaani ne bagenda mu nsi ya Gaadi ne Gireyaadi. Naye Sawulo yali ng'akyali e Girugaali, abantu bonna ne bamugoberera nga bakankana. N'amala ennaku 7 ng'ebiro bwe byali Samwiri bye yateekawo, naye Samwiri nga tannajja e Girugaali. Abantu ne basaasaana nga bamuvaako. Sawulo n'ayogera nti, "Ndeetera wano ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe." N'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa. Awo olwatuuka nga kyajja amala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, laba Samwiri n'ajja. Sawulo n'afuluma okumusisinkana amulamuse. Samwiri n'ayogera nti, "Okoze ki?" Sawulo n'ayogera nti, "Kubanga nalabye ng'abantu basaasaanye nga banvaako, so naawe nga tojja mu biro ebyateekebwawo, n'Abafirisuuti nga bakuŋŋaanidde Mikumasi, kyenavudde njogera nti Abafirisuuti banaaserengeta e Girugaali okulwana nange, so sinnaba kwegayirira kisa kya Mukama. Kyenavudde neegumiikiriza ne mpaayo ekiweebwayo ekyokebwa." Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, "Wakoze kya busirusiru. Tokutte kiragiro kya Mukama Katonda wo kye yakulagira, kubanga kaakano Mukama yandinywezezza obwakabaka bwo ku Isirayiri ennaku zonna. Naye kaakano obwakabaka bwo tebuliba bwa lubeerera. Mukama yeenoonyereza omusajja aliŋŋanga omutima gwe ye, era Mukama amutaddewo okuba omukulu w'abantu be, kubanga tokutte ekyo Mukama kye yakulagira." Awo Samwiri n'agolokoka n'ava e Girugaali n'ayambuka e Gibeya ekya Benyamini. Sawulo n'abala abantu abaali awamu naye, abasajja nga 600. Sawulo ne Yonasaani mutabani we n'abantu abaali awamu nabo ne batuula e Geba ekya Benyamini, naye Abafirisuuti ne basiisira e Mikumasi. Abakwekwesi ne bava mu lusiisiro lw'Abafirisuuti ebibiina 3. Ekibiina ekimu ne badda mu kkubo erigenda e Yofula mu nsi ya Suwaali, n'ekibiina ekirala ne badda mu kkubo erigenda e Besukolooni, n'ekibiina ekirala ne badda mu kkubo ery'ensalo w'oyima waggulu okutunuulira ekiwonvu Zeboyimu ku luuyi olw'eddungu. Awo ne watalabika muweesi mu nsi yonna eya Isirayiri, kubanga Abafirisuuti baayogera nti, Abaebbulaniya baleme okweweeseza ebitala oba mafumu. Naye Abayisirayiri bonna ne baserengeta eri Abafirisuuti okuwagala buli muntu enkumbi ye n'ekiwabyo kye n'embazzi ye n'ekifumu kye. Naye baalina muyamba olw'ebifumu n'ebiwabyo n'amakato n'embazzi n'olw'okuwagala emiwunda. Awo olwatuuka mu biro eby'entalo ne watalabika kitala newaakubadde effumu mu mukono gw'omuntu yenna ku abo abaali ne Sawulo ne Yonasaani. Naye Sawulo ne Yonasaani mutabani we be baalina. N'Abafirisuuti ab'omu kigo ne bafuluma ne bagenda awayitibwa mu Mikumasi.